bulijjo olinda kimpuuga emyaka 15 okala kati abantu tokolawo yadde okwebaza okw'olunaku olumu kati ate lwaki wakukoze kitegeeza motive yabadde ki ekigendererwa kiruubirirwa nti ekigendererwa kyabadde kirala mpuuga wabadde togeze kwebaza Katonda awo Katonda teyabaddewo wabaddewo abantu ba Katonda ne Katonda teyabaddewo mukuba mutya nkudiga twaze kusaba yakyakalanye twale kyalo kyekugambye nti bakulembezza okusaba n'ebigendererwa byabwe birala nnyo ebigendererwa byabadde kwenlightinga oba okutegeeza abantu ekituufu okupimamu bakyalinamu amaanyi ekyokubiri okutegeeza abantu ekituufu nti ddala ssente zabbibwa okugamba okumatiza bannayuganda kubanga bategedde nti waliwo abagenda okujjaawo ku social media mujja kubeerawo abamawulire bajja kubeerawo bangi bannyonnyole ebigambo ebituufu ddala ssente ziri zaali mu butuufu oba mu bufu. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda akayise kabiri nti kale omuvubuka eyageze maaso n'okuba nti yakwatibwa mu ssamba kimanyi oba ovakkedo liba ssamba waliwo omuvubuka gwe basanze mu faamu eyo nga balimiramu ovakkedo bamusanze alinnye nga bwe mwakolanga ffene n'oyambuka n'ekkutiya kati bamusanze alinnye omuti gwa ova ng'ayina ekkutiya nga yakateeka mbi ova nga 20 ne bamukwata abatuuze ne bamuteeka wansi ti bulijjo tusanga ova ku miti taliiko tulaba buto bwe bubala tetubusangako bagenze maaso n'okumugamba nti alye ova oyo yenna nga bwe bagenze maaso n'okuba nti bamukwata naye era embeera ebyaddiridde tebyabadde birungi mubufu obufaananako bwe butyo abasidio lwaki oleeta eggulire nga tosobola bukyabadde abantu atabalezi ku bunkenke n'atandika omumeketa ogusooka n'aguteeka wali ogwokubiri teyasobodde mmalako ne basumulula ate polisi eyamukutte bo be bamukutte kati baade balina omumaliriza naye mbuvu. Nalina jjajja wange mu kyalo nalina jjajja wange mukama amuwummuze emirembe bambi twakwatako ku mubbi nga abbye kasooli ate n'amuwa omulala ne bamugya ku mubbi ne bamuwa omulala ne bamuwongera buwongezi abantu baali bekyanze leero tumulina jjajja n'amunogera omulala jjajja n'agamba bamuwa omulala ne bamuwa buli mulala n'omugamba genda so kitegeeza ki abantu abasinga ababbi naddala babba ebintu ebyekikulu ekyo baba banoonya kyakulya mubayambeko buyambi mulabe ge musalamu amagezi kuba nti oyo yabadde yali nnyina akakutiya ayinza okuba yadde agenda tunda nga tanoonya nange bankwatirako mu bikajja edda mu byalo nga tukyali baana muto kazi nankwata mu bikajja yali azeneza kulambula bintu kinawulira ebikwakwala natta ku bigere najjanga asooba nansanga nga ndi mukumenya nagamba Nelson nakino kiri kino kimenya emisinde gye natandika enfuufu gye nafuumuula yalaba nfuufu taddamu kundabako ng'amaze okundaba bulungi naye obuswavu nfa kyogamba bakankwata nakino jangu okimenye wakimenya oyinza okimenya emisinde taddamu kundabako yalaba nfuufu tutandike okwawula mu babbi otegeera omubbi anoonya ekyokulya n'omubbi anoonya okubba nene bano be basiba entagera baga baali bano naawe twali eri omuntu obbye miliyoni 2 wali epuleti y'emmere y'emiliyoni 2 weyanjulira omulabi obabakuzeeko abatulaba tusanyuse nnyo atulaba gwe yenna atulaba tusanyuse nnyo webala okuteekamu obudde bwo n'otulaba nze Samuel Kalungi nfubutuka mu kitongole ekya Zinga yaffe tuyimiridde ku mulamwa gumu gwokka gwakulaba nti tusomesa abantu ekintu kye bayita personal responsibility and accountability obuntu naye obuvunaanyizibwa bwo n'embalirira y'obuvunaanyizibwa bwo booli taata obuvunaanyizibwa bwebwo bo bakuzaala nabwo naye embalirira yaabo tuyita mu nkola zonna nga tusomesa
tukozesa art tukozesa emizindalo nga gino nga tufunye omukisa nga guno so webaza nti mwebale kubeerayo mwebale kulaba. Thank you. Mwebale kuba precise. Babuuzeeko tugambe ebigambo Kenya. Mugamba mutya ekituufu kiri nti omwami oli bamuyita Obote. Mwami Obote. Mwami Obote. Ebintu byeyanjula sibitegeera simesaamu. Ndi muzzukulu w'Obote kubanga ndowooza katuleero katutukirya linge. Amannya abo Kenya media nga bulijjo ntwala omukisa bategeeza nti nno buli lwa mukaaga tubeera ne programu eno kati ate omulimu gw'ono nze nkukola the weekend show abeera mu kasooli sema babbi ovakedo sosa kulowooza nti ovakedo omulamu akyusiza omulamu mbovakedo bamukutte bino bye bakola ne bamusiba ku gundi ku gearbox. Sasa na dema nito bakyusiza omulama gwa program. Kwanza gwalina okwanjula nti eno program bagita weekend ebeerawo buli Saturday. Extra dose. Kitegeeza nti no gwe wenaali eyo beera nga weesuuga buli Saturday kebeerayo kwagaliwo. Olabe bataddeyo oteekesanga mmeka bantu banyuma. Mbadde wengenda okugenda. Olunaku lwa Saturday saawa 9 tubeerako ate ku lunaku lwa Sunday saawa 3 ez'okumakya. Shene gena maso nokuba nti premiering ati kati wasikola ka intro oyomba nokanga lero tokakoze ate no bikola ati obuzi mwogera nnyo kati manchi mayo budde bwayi mugenda bulya kati mbubalekera so mubufu obwo atujja wano kuba nti tutandika Saturday ligibo tuba twabalekera paka Saturday no je tubeerako ne tugenda maso nokuba ntuyita mu nsonga nga bwe zigenze maso nokuba nga zitambula mu wiki ane tugenda kutandika na lunaku lwajjo tetujja kukirwisa. Masaka yagenze maaso n'okuba nti ewuuma olw'okusaba okwabaddeyo side eyo ow'ekitiibwa Honorable Mpuuga oba ow'ekitiibwa Mpuuga yabadde agenze maaso n'okuba nti ateekateeka okusaba mu buufu obufaananako bwe butyo. Buli omu ojja kumpa side yo kikye wagenze maaso n'okuba ng'olaba mu kusaba kuno era kiyinza kubanga kitegeeza ki ddala kwabadde kusaba kwokka oba mwabaddemu ebigendererwa ebirala ebiri politiko nga we tumanyi bannabyabufuzi nti buli bwe babeera olukuŋŋaana kwonna ebyobufuzi tebikola ki tebibulamu ebyobukulembeze mu buufu obukozigwe ate oyinza okukitaputa obulala kantandike naawe okusaba wakulabye otya ddala abantu bewalabye be babadde basuubirwa kozi mulimu abagaa nti babadde ba munyoto gwe okusinziira ku maaso go. Edda abavubuka abaali nga ababbi mu Kampala nga babbisa jjogo nga abeerayo n'akaana akato kagamba ne kalumbuuli oba ono omusajja Obote omunene nnyo ne kamugamba nti nno engatte eyo njagala Obote n'agamba kano nja kukuba nga tamanyi nti nno emabega waliyo ki gange abakali emabega so kati okusaba kuno mwakulabye ng'okusaba naye tekwabadde kusaba ne Katonda teyabaddewo kusaba kubeera yali erisikiri ne Katonda bantate mukusaba Katonda badambuze badde nsaba nkulye babadde tebaliyo nkisaba kulya ekirime kati nnyo woyogedde kwali erisikiri mu kusaba kuno waliwo omu ku batuuze b'e Masaka eyasituse n'alyawo yanaga mukuba mutya enkudi kusaba naga mukuba mutya enkudi nga twaze kusaba twale ekyalo kyenkugambye nti bakulembezza okusaba naye ebigendererwa byabwe birala nnyo ebigendererwa byabadde kwenlightinga oba okutegeeza abantu ekituufu okupimamu bakyalinamu amaanyi ekyokubiri okutegeeza abantu ekituufu nti ddala ssente zabbibwa okugamba okumatiza bannayuganda kubanga bategedde nti waliwo abagenda okujjaawo ku social media mujja kubeerawo abamawulire bajja kubeerawo bangi bannyonnyole ebigambo ebituufu ddala ssente ziri zaali mu butuufu oba mu bufu ne bafuna omukisa abantu ne bajja bwe bafunye omukisa abantu ne bajja bawulidde owekitiibwa mugundi Seggona nga nnyonnyola mu bigambo byanyonnyodde wadde yeekuusizaako ku bunyiriri bwa Bayibuli yayogedde nnyo nga ateeka nnyo essira ku ssente ziri n'agamba ssente ziba nga zijjidde mu kikapu
kuva Museveni ezo za kibi ate era nga naye alimba kubanga bamukwatako nazo tetwamanya zaali ez'emmotoka n'agamba mbu wezijja ku akawunti ezo ziba za kibizaayo era yabadde alimba naye bwe ziba nga za mu paliamenti ezo zituufu ziba mu layini ntuufu kubanga baba bazisazeewo nga mu paliamenti era yabadde mutuufu kugamba bafunye omukisa ogumatiza abantu ekyokubiri kye nnawulidde ayogera nti kituufu abantu aba NUP babadde bangi nnyo baagala okwegatta ku mpuuga naye nga batyalwa kaadi bagamba koogeza newe n'olabikirako mu kagulupu k'abasajja abo kitegeeza oba olidde mu Bobi Wine olukwe ng'ono yagamba nti gaali mayembe banga bagula amayembe nedda mayembe gennyini bagula ejjembe lyabwe kati libanywa libagamba nti kale ekitiibwa mpuuga bakimunywa olwokuba yagana okukola ki okutuukiriza omanye amayembe go tegagabanga katonda yagaba ebintu n'agamba nti mbawadde kati n'atalingiriza nakulingiriza naye amayembe gakuwa bwegati nkuwa obugagga newe beka ku musaamu 6 olina okukola bwoti okusaddaaka tosala nviiri kati amayembe nosala enviiri okola ki oba ogasobeza oba togendedde ku mateeka togolagana na hamu togolagana na kino buli obutagala omukwata ku mayembe awo amayembe oba ogasobeza ogavaamu awali kali awo jembe liba ligenda genda maaso so kati ababaka abo waliwo kubanga Sseggona yagambye nti waliwo abamukubidde nti bamugamba twandibadde tujja naye munnange tuli wamu nammwe mu mwoyo naye nga omanyi naawe kaadi kati Sseggona yagamba nti kaadi omba bakugimpa mujja gimpa olw'ebikolwa byange n'obusobozi bwange nesijja gendera mu nkwawazaani mu bufunze bo bwe bayita okusaba kwabwe kwabadde successful nadde aba NUP batandise ne bapostinga obutebe obukalu ne batamanya nti n'ekivulu kyonna alindako n'ekivulu kyonna kisooka kubaamu nga oluvannyuma ne bakola ki ne bajja abantu kiina impact ki eri ekibiina Bobi Wine akkiriza oba agaane ekibiina kiba kyekutuddemu kubanga abantu nga bwe babalabye eyo bonna babadde ba opposition babadde ba opposition nemwaddemuko kuba enaalemu andi baba batono naye nga basinga kubanga yabayise wa opposition kati Puuga kyeyakozesezza omukisa gwe yakozesezza nti yataddewo emmere n'ateekawo n'abayimbi munnayuganda kalaba emmere n'omuyimbi ow'obwereere kati nze ndi waseno nempulira nti waliyo omuyimbi ow'obwereere n'emmere naye nga Manu yeetegese era asobola okuyitayo nze ndi waseno awo sijje ngamba kaŋŋende mpulire bye bagamba eyo gy'okyukira n'ofuuka waki anti bw'otandika okwetoololya ku muzikiti ng'oli musiraamu bw'owulirira ebigambo ebikulowoozesa nti abasiraamu twasuula dda okitegedde oba ojja kulokoka nga olaba omuntu nti no omukazi bangi nnyo abagenda mu bufumbo nga babadde tebaagala kugenda mu bufumbo naye ng'agenze ekkuula agamba kaŋŋende enkuula omusajja oyo ebiva mu kkuula keya gy'asangayo eri biri kulaba nga yerabidde ne piruzi ng'olubuto alufunye ogenda okulaba ng'atandise n'ebbuba amwagala naye nga byasooka byagamba mbu genda kikuula kati na bino Mpuuga ge magezi ge yakozesezza nti yataddewo emmere bu video ne bukwatibwa eggulo limu nga abakazi basaaniika emmere basinga n'obuwala nga bataddewo ne kasituulu agisaaniike kati munnamasaka n'agamba emmere ente ne zisalwa ate babeerawo ab'eŋŋamba bagamba nti basasa ente 10 olugambo ne lusaasaana mu Masaka oli n'ataliko kugamba oba siibeereyo agenda okuwulira omanyi lwaki bateekayo alien skin before ng'enkyawe mukolo ne bakapositinga nga alien skin alina abakungu bamulubega mukaaku kati ebyo nena byeyongera gamba bantu nti ennyama mugenda sibako mu ndagala waliyo n'omuyimbi n'agamba waliyo okulya n'okusanyuka omuntu ne yeetwala bwe beetwala oli mugambe tana batuuka
weyetwala kati ekikopo kyakubiddwa ngaekikopo kyongera kunyonyola bantu ne bayimba n'akayimba mpuuga si mubbi bamulanga bwerere mpuuga si mubbi okalinako copyright kasife twakola oluyimba olwo nti mpuuga gyeri ku YouTube gyeruli tebalulikodize bayimbye mu lwammwe tuyimba nga tebatubuulidde genda mu maaso aliko tetukumanyi ng'omuyimbi mumanyi ngani nga munnakatemba alwanirira ensonga z'abakyala zinga yaffe zinga kuliko bakyala bokka zinga yaffe tetukumanyi nga muyimbi Amagenda ati mulimu maaso. omusajja obutatuukiriza busobozi musajja si musajja genda yekka, maaso n'omukazi Kenya. atatuukiriza Linda bokka. omukazi kasita abanga agenda kwebaka mu buliri ate abagenda tuukiriza kyekirala omazeeyo ensonga yo anti gamba nti mpuuga yafunye omukisa n'akuŋŋaanya abantu abo abazze okulya n'abazze okulaba ekivulu eky'obwereere Abazze ku n'abakuba ekikopo ne bayingira kubanga ebigambo ebyayogeddwa wali nga balaga obutuufu bwani bwa mpuuga nti ddala mpuuga bawayiriza muwayirize kwe kuleeta n'akayimba kali nti bamulanga weerere mpuuga si mubba bamulanga gamba akayimba kaffe tewali buzibu kubanga mbadde simanyi nti nakakukitegeeza oli muyimbi omuto muyimbi akakula nze mbadde sibuuliranga nako omuyimbi eyasiraana eyasiraana ate nga abantu baluyimba Oli ate nga abantu baluyimba omazeeyo ensonga yo ne mupapya muleka ayogere ate komawo kati oli amaliriza yogera ensonga yo kikye walabye byonna okutwaliza awamu ate tunaa kutuuka kuwa submission kati twogera ku byetwalabye tugende maaso ekisookera ddala njagala okukulisaayo mwenna ababadde Masaka abamu abavudde e Kampala n'ab'e Masaka mwennyini twagala mwenna obbakulisaayo timwebale okulaga amaanyi eri munnamasaka munnammwe mpuuga nze ku kye nalabye of course nasanyuse mu bintu bibiri ekisookera ddala nasanyuse nti mpuuga abantu bazze balabiseeko kubanga abantu babadde n'ekirowoozo ekigamba era babadde abaana b'NUP batandise okuteekawo ekifaananyi nga balaga Bobi Wine abantu be yalina balaga nono abantu bakola ki eggulo limu waliwo awo abavubuka abaali batambulira ku kamotoka olw'eggulu awo kati ne balaga ekyo ekifaananyi ne balaga naki ekifaananyi ne Bobi Wine yatambula nabo kati nga bakutte ensonga ennene bagikakkanyiza bagitadde ku bantu nti ontafunye bantu oli afunye abantu ng'azifu balinga bagenda mu kivulu ekyokubiri kyekikolwa ky'okugamba nti twebaza Katonda n'okuddayooko mu bantu b'okulembera n'obabuuzaako n'obabuulira kiki ekigenda mu maaso bye banjogerako biri bitya na kiki kyenjagala kiki kyempulaninga ekyabadde kikulu nnyo maachazi kyazereeti era nze sikyapulisiatinga ku leve eyo nti yakikoze bulijjo olinda kimpuuga emyaka 15 okala kati abantu tokolayo yadde okwebaza okw'olunaku olumu kati ate lwaki wakukoze kitegeeza motive yabadde ki ekigendererwa kiruubirirwa nti ekitegeeza ekigendererwa kyabadde kirala mpuuga wabadde togeze kwebaza Katonda awo Katonda teyabaddewo wabaddewo abantu ba Katonda ne Katonda teyabaddewo mpuuga emyaka 15 ng'afuga abantu b'e Masaka nga MP teyebazanga Katonda lwaki why now okyegedde emyaka 15 bakalakata bakuwa omusaala sente obadde ozirya naye kati tewebazanga Katonda lwaki omwebaza kati the answer is very simple motive teyabadde yakwebaza Katonda era nkugambye awo tewabaddewo Katonda abasosolodoti babaddewo yabadde ng'ajja nga buli lwatuuka bw'ati ekimukanga n'adduka agenda okujja nga ebiriwo nga tesibya Katonda siweewanu jjukira yamusabye nti njjangu kati Katonda bwedde ali awa agamba nyingire abantu bano naye agenda okulaba nti ate motive ndala kubaye Katonda alaba mitima enkudi
ngudi yamaze ekibya ye yamaze kugobe mu kibya agenda okulaba abayimbi line-up Katonda yalingiza ku line-up y'abayimbi nga tekuliko wa ddiini yenna balekisoni babaddewa lwaki bwoba oleeta abayimbi ba gospel gundi yayogeddeko naye n'agaana Pastor Bugembe yayogeddeko naye n'agaana ntaate Gabi ntaate tumulina yayogeddeko naye n'agaana Levikison yaganye okuyimba kiki ekikuleetesa omubanda waffe mu bintu byammwe mwanyiza aliyensikino asikunyiiga wabula kwe kulimbikiriza abantu nti kusaba omanyi ekintu ekinafuyiza abannayuganda oba ekitunafuyiza era ffe senga abannayuganda batandika okutwebaza ontegedde bulungi nnyo lwaki tugenda netuzuukusa abantu okutaba ebintu nga bwe balina okubikola ki okubiraba teri nsonga yonna ekwebazisa Katonda budde buno ekisanja kiweddeko ekirala bali mukukalakata bali mukutwala sipiidi lwaki kono gikuja mu parliament ate webaze Katonda atugambe nti nzikuddewo okusiiba basiibye kubanga okwebaza Katonda let me tell you ffe tetuli basiru abannayuganda tetuli basiru. Certainly we are not stupid. Era mwe abakutukulembera mutandika okukitegeera tetuli basiru. Bye mukola tuba tubiraba. Nze nakulabula dda ku Bobi Wine. Naye nkugamba nti he's going to go down in history as the worst opposition. What does this have to do with anti nkubuulira nze njagala nnyo ebigambo byange obiwulirize. Bwe nakulabula ne nkugamba obuzibu bwa Bobi Wine nakugamba kati kankuddireyo emabega katono nnyo abantu bategere bulungi kuba kati gwe you don't add up anti wuliriza obunafu bwa Buganda oba bwa DP edda DP yalina obunafu bwa Bukatuliki nakubeera nti Baganda ontegedde bwe bwaleeta wano ekibiina kye bayita NRM ontegedde obunafu bwa NRM bwe bwaleeta wano ekibiina kye bayita Forum for Democratic Change FDC obunafu bwa FDC bwe bwaleeta wano ebibiina nga NUP ontegedde kati obunafu bwa NUP bwe buleesa abantu nga bampuuga n'obunafu bwa bampuuga bujja kuleeta ebintu ebirala bingi nnyo onyagenda okuwulira nga liri pazo aleese enkudipate kiki kyengezaako okukulaga nti ebibiina byaffe ebyobufuzi bijjira ku mulamwa nga mufu bwe bijjira ku oluusi kuba mulamu nene batatuukiriza byebagiddeko omulamwa nga mufu nga teguliiwo ontegedde bulungi nnyo ebibiina byaffe bikulyetingibwawo kwekandagga Bukenya ntamu tutandika okukola wiikendi eyaffe nga terimu Bukenya otegedde biba byakwekandagga okitegera bulungi nnyo kati buli lwe beekandagga bagenda n'obulamwa nga tebukola ki ng'omulamwa sigwa ddala kati gwe mbulira omulamwa gwabadde ki e Masaka kubanga Katonda ye yabadde abuze nti yaguzize Katonda yaguzize omulamwa gwabadde ki ate President Museveni yasinze kwebaza Katonda kusaba okwo kubaita okusaba okitegedde President Museveni ante nedda obwedda bagambye nedda tubere bamazima bagambye omukolo ogwo nga kwebaza Katonda gwa NUP kwebaza kaki Katonda gundi mpuuga wa NUP abasipiika bonna abasinga babadde baki ba NUP walabe ku kala za NUP wadde okala za Uganda bazitaddewo satu black yellow red lwaki obedde tebagamba nti ffe tetuli ba NUP obukuusa obwabadde ku mukolo obwo buwunya n'okuwunya nakati bukyawunya mu Masaka bukuusa bwereere bukuusa omanyi kye bayita obukuusa bwereere kyekyabadde Masaka awo kakati nakisanyukidde nze nagwame nasanyuse olw'omukolo ogwo
nti senga katuli mu kutukola discussion ebyekisiro ebigamba abantu tebazze tebamwagala baagala Bobi Wine ontekede bulungi nnyo kati eyo discussion mukama yatuyambye abantu bakoze eki bazze tetusobola kubyogerako ebyo oyo kati kasasiro waliwo n'ababyogera baleke abo kitegeeza abo tebali ku level yaffe Bukenya abo kati bali ku level yaabwe gye bali eyo era kyano gyeziri mugere muzirabe mugere muzirabe yennyini naye nakuno kwebali nga bali kweno kino nalekyo tujja kiko ono naye n'atagamba bantu abo nti abantu ekituufu bamaze bajja naye obuzibu ono akubulidde ensonga yabaleese kubanga baba na Uganda kakati ngenda okugenda ku content ndogenda ku content yabadde mu mukolo content yabadde mu mukolo mwabaddemu ebigambo ebyayogeddwa ebigambo ebyayogeddwa byabadde birungi era nabyagadde but the timing obudde mwe byayogereddwa yes ebigambo birungi Mpuuga aliwo yayogeredde n'agamba ow'ekitiibwa Mpuuga in context nze jja kwogera Mpuuga kuba tebamuzaala na kitiibwa Mpuuga yagambye nti omunayuganda wa bulijjo wa mazima naye abakulembeze be bakuusa gw'omanyi nti abanayuganda bw'ojja n'obagamba njagala kubeera president n'obawa n'ensonga zaabwe ensonga zo era bo bakukkiririzaamu kababe 10 kababe 3 kababe 4 bakukola ki bakukkiririzaamu bwe bamala okukkiririzaamu bo balirwadde okufiiririra naye ate kati gwe oba ebigambo ebyo byogeza bukuusa oba ogenda kubattira obwereere nga boolaba abaana ba Nuupu bwe bafa kuba bo bafiira ku mulamwa baagala change naye change bano bagitadde ku kintu kimu kukyusa Museveni change tetegeeza Museveni kukyuka change etegeeza change change definition ya kigambo change terina weeyogerera ku mulinnya lya muntu nti oba Museveni oba Bobi Wine oba ani change is change ate change bw'eba ekolebwa it is a process okitegedde definition ya change teri mulinnya lya muntu nti Mpuuga because if Mpuuga change is a process and change is supposed to be seen and that process must be seen ngeri mu process nti change egenda kutuuka ng'omukazi bwafuna olubuto ne luweza emyezi 2 atandika kusesema oba tolulabu mpola mpola ogenda kulaba ng'akyuka before you know it ng'alina omwana kati amukulu yetinze si change ababadde ababiri mufuuse bameka basatu kati twetaaga mu Uganda bana bakulembeze ba Mpuuga ba Bobi Wine ba Segona ba Betty Namboze ate tulina ekizibu kya Betty Namboze ne tujja kukyogerako olulala bakuusa ekintu kye bayita obukuusa bakuusa nti bye boogedde emisana bye boogera si bye bategeeza mu mitima gyabwe kati olwaleero Mpuuga ogenze n'otegeka okusaba tewakwabadde kusaba lwaki osaba kati nga Bobi Wine amaze okuzoganya okitegedde bulungi nnyo gwe omuntu yenna yeebaza Katonda tosobola kwebaza Katonda nga omaze funa bizibu ng'ate tonnaba ebbivuuno nga tonnaba biwangula ontegedde era emmeeza y'emikono egikujja mu palamenti ekyaliwo emmeeza bagigyewo emmeeza abaana bagigamba nti osaba anti bwasabye neevaawo nebuzibwawo akati obukuusa bungi nnyo mu ba political leaders mu ddakiika emu njawa kutugamba abantu ekisokera ddala mukulike eyo ababadde Masaka abagendesezza omutima omulungi mwebale kugenda abagendesezza omutima omubi nammwe mwebale kugenda akati ate content eyabaddewo nalabye kyenasinze okwagala nakugamba ku politics nekugamba nti political party eri mu buyinza enegizoganya eteekeddwa okulaga nti eri more organized okusinga eri mu buyinza ekyo ekifaananyi Mpuuga yagezezaako kiraga era walabye bo babadde organized
waliwo walabidde nga ddala mukolo gwa kitiibwa ontegedde so si bino bye mukwata ne mulinnya emmotoka waggulu ne mufuna ababodaboda luli mwafiiramu abantu. You remember that George gundi Luopu n'abeegaana Ssenyonyi n'abeegaana abantu baafa kubanga ate abatoba okufa nze nabimanya omanyi nze nasooka okupostinga nti waliwo abafudde yes ku lugendo lw'e Masaka nzijjukira emisinde gye baakutwala abantu ne banvuma nga bo tebana bakumanya ninze nali ku live y'abaana ba Nuupu abo nga ndi ku live ngenda okuwulira nti wowe nnyabo tufudde ffe bannange ebitalo kati emmotoka olw'emmoloka yasiba omulundi gumu eyo mu maaso yakola yutaani eno egiriraanye n'esiba omulundi gumu bwesiba waliwo ababodaboda abaaliwo ababodaboda ne bagwa ku mmotoka ate n'emabega ne banyigira ku ki ku mmotoka nga ndi live kati we nali ku live nga mpulira nti kati nga luwa komandi nga abakamera mujawuzi kamera bameka abafudde bannange namanya nti waliwo afudde teryali ssanyu lyange nti abantu bafudde wabula era mu kupostinga nagamba nti resting ki peace naye nga bwentanda bagamba nti abantu bafiiririra befuula nti no bafiiririra ye nali nakola dda vidiyo ku kampeyini eri neŋŋamba nti Yesu yakoma okufiiririra abantu ate ne mu kufiiririra kwa Yesu tetulina nyenyenye ekiraawo kye twakufunamu olw'ensonga naffe twafa tufa singa Yesu yatufiirira ne tubaga tetujja kufa twandigambye bannange omuntu wafiirira biba bituufu naye gwe omuntu assa gwe atalina kakwate konna ku Katonda kubanga Yesu yayogeranga ne Katonda takubirangako ku ssimu tali kuloosa nako olwota abantu bo baafa olwota ogenda gwa mu nnyanja gwogambe muno ofiiririra omuntu tulina okukola change banenyaga kumaliza submission nga ngamba bwenti nti as you are doing your politics mweba politicians mubeere organized ontegedde mubeere organized nti ebya Nuupu tebitera kubeera organized kyovola abantu luli baafa abantu tebaafa kubanga nti baali bafiirira nsonga yonna ne baafa because they were disorganized ate kati we baafiira waliwo abaamenyeka amagulu obulamu tebukyali kyekimu ontegedde bulungi nnyo so kikyengezaako okugamba nti next time better ebintu by'okukola politics ono w'ebivulu ono w'ebivulu ono ow'okugamba nti abantu babadde bangi abantu abangi si ye issue naye issue yennyini omulamwa kyekikulu abantu bayinza okuba abatono naye omulamwa kyekikulu unfortunately emiramwa always gibeera leemu ontegedde kubanga ne Nuupu yennyini ekyakigitwala Masaka tekyaliwo baali bagenze kuwaabira Mpuuga n'Empuuga abadde ali mu kwetaasa kwewozaako bano aba Nuupu bagenda Masaka kuwaabira Mpuuga lwaki bwe baava Masaka tebagenda walala lwaki bwe baava Masaka tebagenda walala so the idea is very simple mubeere organized so that tetufiirwa abantu kuba bwe tufiirwa abantu kummwe politically kaba kalulu naye abantu abo bafa family kuba kati abogera gamba nti Museveni nabo ye yabatta kati tukole bwe tuti nga tumaliriza ensonga eno era Bobi Wine abo bo teyabapostinga Luupu ye n'abeegaana ne baana baali ba people power nenga Museveni wabanga kavudde ku poliisi abantu ne bafa abo bo bakapostinga n'awandika oluzungu luli bali basobola oddutegeera nga tumaliriza ensonga eno nga tumaliriza ensonga as you know the dictator we are removing a dictator dictator ali Masaka muri mwakatusiwaza nga tumaliriza ensonga mbadde nze njagala maliza okwogereka dakika nyakamu andi mbadde njagala kubuuza ku bigambo bye twabadde nabyo content yabaddewo ensonga nga bbiri ze nawulidde ensonga emu kuva wa mukulu Sseggona yewe yabadde agenda maaso n'okuba nga annyonnyola yagambye nti essaawa zino banji boogera ku kya kaadi naye njagala mbategeeze politics is not about ticketing fe tetuli ku kya kaadi ejja kumpeebwa olw'ensonga njigwanira nina obusobozi that's point 1 era ye n'alaga nti mwaboogera byonna fe tukyali beNUP kakungwe oba mberenge then ekyamukulu Mpuuga ye yagenze maaso naga ensonga gye mbadde mulindirira essaawa zino kanjibagambe nyongedde okwekwasa Mukama ekyo kye mulina okukola ki okumanya obwiki abangi abadde basomera mu bbaasa badde balowooza nti waliwo ekibiina ekigenda okuba nga kitusaba okulirirwa awo
batidde kutusaba okululira kibiina era ensonga wali ewagundi nsonga ezo gasana bazigendako ekisooka nti Katikkiro nga gwe baatugamba nti omugenyi omukulu teyabaddeyo naye yatumye omukulu ow'ekitiibwa Nsibirwa ababaddeyo ya delegated nesabasumba yabadde alina okubeerayo omukulu naye ndeza teyabaddeyo yaweereza nebona bakoze eki vika jeno w'Amasaka omukulu Dominic Sengoba yabaddeyo tasobola kubibeeramu ekya ticketing nga bwogambye nno katusokedde kyampuuga nti yeyongedde okwekwasa mukama ng'ate yazinye oluyimba olutali lwa mukama nawe banekajjamu nga wakuba pate tekali kube pate katonda awo salabyewo katonda awo era bwalimba yekwenya bwekwenya ku nsonga ya tiketi nyongedde okulaga abantu nti nno kyayongedde okukunamya abantu ddala nga bannamboozi omuntu nnamboozi si yandibadde asuba omukolo gwa mpuuga nywala okuba nti naayagala tiketi ya NUP yakafugira ebyesanja nga bina agamba Museveni namboozi omulaba waliwo abantu akuba nti ebigambo ebimu si birungi kwogera mu kamera naye Uganda eno kankibagambe leero eno Uganda okukyuka waliwo abantu abalina okufa ne bavaawo malayo point like sigambye nti siyogedde ku namboozi nkugambye nti mu Uganda nga enekyuka nate wali omulema tofunyizaawo ngalo bane bwafa yaba asoose okufa yaba asoose oba akyogerako yakireeta tovuga boozi ati wuliriza I hate evil people kyovula bannanyiigidde nnyo mpuuga makyazi namulabye nti ebyabaddeyo I can comment nga okay byabadde birungi mwategese abantu bazze na ndo that but I hated the fact that lwaki okikola kati ochegedde muri mukulwana na Bobi Wine lwaki olwana na Bobi Wine direct n'omugambo why Bobi Wine why can't you sit what is leadership then obukulembeze kyeki mu abatulabo obukulembeze kyeki bwe babanga abakulembeze baffe basobola tutulwa ku mmeeza emu omanyi nti n'opposition yeweeredde NRM tufugira gino gyonna emyaka otuuka ekiseera n'oyagala n'ogamba nti Museveni yafuge tunaakola ki nja kukuba empigwe naawe buvaawo wano oba toyagala kugira oli abadde tannamala anti yayanzikiriza bwakoteka bwati omuntu abakkiriza fe ab'emitwe tuma twemanyi kale genda maaso wuliriza ekimu ku kiyambye gavumenti eno okutufuga bweti n'obubi bweti nga bwetufuga kiri ekintu eki kimu opposition si opposition they are simply positioning themselves they are not opposition they are positioning themselves olwaleero gwogeza kwebaza Katonda e Masaka waliwo mu Lubigi be bayiye tomanyi we basula okyegedde ngaawo tetunalaba olukuŋŋaana nga nema temunnagiteeka mukatu bagamba nange abantu bazimba muli luddawa kati abantu nga balina ebizibu byabwe bye babonaabona nabyo mmwe muli mu byammwe muli mu kuzannya politics Nuupu bwe yagenda e Masaka lwaki teyagenda n'emukono lwaki yagenda n'embalala ontegedde Nuupu yekyagitwala e Masaka kulaga ku mpuuga nakuwaabira mpuuga nti mpuuga tetukyamuzza ontegedde kati ye yagenze Masaka kubagamba nti bannange kanneetaase abango babangobera buki bwereere kati the idea is very simple mwe mutirese mwe politics wamwe gwe muzannya wammwe tayamba bantu ate nga politically mwolina kuyamba ffe kubanga ffe tubalonda ffe tubafuula ab'ebitiibwa kale malayo submission yowamu mbadde ku point ey'okubanga ticket obadde oyogera ku honorable Nambooze obutabaawo honorable Nambooze yalaze nnyo omutima omubi ennyo okulaga nti nakyali mu nkwawa za Bobi Wine abantu bangi nnyo abatayagala Bobi Wine era abatakkiriziganya nabigenda maaso mu Nuupu naye bonna batya kuba mu makkaadi nti kengeza nenvaayoko nempakanya kino kandi sijja gifuna ekintu ekyo nekituuka mu politics waffe kiba kibi kitegeeza nti nno abantu bagenda kulonda abantu abatalina nabavunaanyizibwa babasindike mu paliamenti olwokuba babawadde kaadi era kyansanyusaamuko emabega wali nti waliwo abantu be bawa kaadi ate bali ku lusegere lwa Bobi Wine oluusi abamu nabaluganda ate abantu ne baba muli Nyanzi n'omukyalo omulala yali esimbyewo wa Egomba so kale kintu kino aba memba ba paliamenti ababadde Masaka be balaze obuvumu
kubanga tebana bagambako nti tuvudde mu NUP basigadde bagamba nti ffe tuli NUP ate tuli ku mazima kubanga ono ssente zibaali bamulanga teyazijja mu kikapu tezagenda ku akawunti nga tamanyi wabula zayita mu mateeka mu paliamenti kati omumuli tuguzizaayo wa Bobi Wine nti gwomanyi nti bali bonna abagenzi abafudde babi kati gwoteekewo n'abo babapira nawadde tebalina nnyo busobozi bukiikirira abantu mabega wali ku Seegirinya nti Seegirinya baali bagalamu matiketi naye nga yalina abantu abangi ku ground naye nga baagala kuwa ng'asimbye emirande olwokuba oli gwe baagala okuwa yafujjirira in terms of money yafujjirira NUP ne tuteeka NUP ku kazito ne tubateeka akazito paka bwe bagamba nti tulina kyakukola kubanga Seegirinya bwe tutamuwa ajja kujja nga independent ate alina obusobozi obuyitawo obuwangula kitegeeza nti kiba kikoze kitukubye so kati essawa yakakati abantu awo tutuuse mu bamemba ba paliamenti terikiriyo gundi yagambye nti obedde bamukubira essimu ne bamugamba munange tuli wamu naawe naye katiketi kitegeeza bakyali mu nkwawa omaliriza ku point eyo kale maliriza eddakiika emu koze obudde bw'omusajja naye ayingire mu bwange lwaki opaayo nedda omusajja ebintu abikwata professional twala eddakiika emu tugende obuzibu gwotabuka ku topic ezimu kale seconds asatu bibuze tugende tukkiriziganye omanyi nedda bino ebintu biwanvu lwakuba nti oyagala nnyo twogere ku nsonga ez'enkudi naye bino ebintu biri serious bino bintu bya ggwanga niso ne betubimalako obudde bye bikulu ne bwe tukola ku bino kimala so kikyengezaako bagamba ekisemberayo ddala abantu baffe aba bulijjo abo bonna mubatunuulire era mubalabe abantu aba bulijjo baffe mubatunuulire bwe muti mubalabe mutegere n'ebigendererwa byabwe temuddayo kulonda muntu kubanga kuno okulonda okujja temuddayo kulonda omuntu mbu lwakubanga ajjidde mu kale eno oba ajjidde mu kale eno oba ajjidde mu kale eri londa omuntu ng'omumanyi waakiri tolonda ontegedde waakiri kola ki tolonda naye sooka otegeere omuntu gwe nnonda yaani bw'oba totegedde waakiri genda obuuze kwa mumanyi omugambe wayi ono gwe tugenda okulonda abeere MP waffe yaluwa ono lwawa era akoze eki musomesa yakola ki gabalimba bagamba nti omusajja oyo munaye yasomesaako gundi yali edimesaako gundi mulonde ng'ogenderedde okutusinziira ku ebyo byakoze so si kulonda abantu kuba bajjidde mu kkala gundi ekino nkigamba abantu bafe aba bulijjo mikwano gyawe gweyo nandaba bw'oba olonda ku guno omwaka ogujja waakiri kale waakiri tolonda naye bw'oba onoolonda londa muntu lw'ebyo byakoze tomulonda lwa kkala gyajjiddemu tomulonda lwaki ekyo kyensaba nga zinga yaffe ekyo kituyambe oba kufukamira nja kufukamira tukooye abakulembeze ab'ebitege naye nga bajjira mu kkala nze era nze ndi weenaalemu nnyo era nze kubanga ndi weenaalemu era nze ndi wa dipi nnyo era nze sibayi biki kubanga abantu bano bali mu bintu byabazanya mizannyo gyabwe era ate mbw abantu b'e Masaka kale